kyabuwangwa oba kya buntu omuntu yenna bw'aba alwadde okumulambula, okumusabira n'okumuzzaamu amaanyi okussuuka obulwadde bw'alimu. Abantu mu budde bwabwe bwonna bwe babasobodde, aleese obubaka bwe, aleese ekimuli kye, azze mu ngeri yonna gy'asobodde ng'awulira ayagala kwagaliza Pulezidenti okussuuka obulwadde, okukireeta n'akiteekaawo oba n'obubaka bwe n'abuteekaawo ne yeeyongerayo n'agenda mu mirimu gye. Oba oli wa mu katale, oba oli wa mu kisenyi, oba oli wa mu ofiisi, oba oli minisita, oba oli munnaddiini, kaakati wano tukkiriza okukolerawo mpaka ku lwokubiri. Tetugenda okulekeraawo okuleeta obubaka obwo. Bwe bugagga, so obulwadde bukyaliwo, olaba President precautions zonna abadde azituukiriza 100%. Ne wuuyo Madam Diana Twin akakasiza President yalwadde COVID-19. Good enough, eri curable. Abambataddemu ebyobufuzi mu Pulezidenti alimba. Nannyini mulamu bw'agamba nti ndi mulwadde. Kakasa nti ndi mulwadde. Ffe mu Buganda omuntu bw'afiira omugamba nga kitalo, bw'alala omugamba ng'olabye n'obulwadde. Amazima bukyanga tubeerawo tetuliako nti omukulembeze yalwadde. Era n'olya nti omukulembeze tagenze ku mirimu nti olw'okuba yalwadde. Kyannaku era tuzze okumusaasira. Tukubiriza ababoodabbooda bonna mu ggwanga okwongera okusabira Pulezidenti n'okwogera okumwagaliza obulamu obulungi.